Yeah, come here, brother. How will we do? Meeting say Everything Chris, everything nice. Nothing. If he said nothing, we got nothing to say. MC Nasa biduruza mwenye. Mbona tusanywa oluzungu tudde tubadde mu allergy ya luzungu manye oluzungu lutukwataga allergy. When we experience the allergy, it comes back and becomes the allergy. And then you understand why we're speaking English. You know what I mean? Omwana yabuuziza ekibuuzo n'angamba mwana ono Rema yandibanga yayanguye namubuuza lwaki oyogera bwoti watyanga keezu yabadde akyekenneenya akyetegereza alyoka amukuba ekidaala watyanga keezu yabadde akyetegereza kakati neŋŋamba ekyo kibuuzo kinyiize sinyinza obutamanya neŋŋamba katubuuze abalabi b'ekitobero omusajja kirina mutwalira bbanga ki okusalawo n'agamba nti kaakati yessaawa nkukuba ekidaala n'ebyenda bikwetokote omusajja kyali mutwalidde bbanga ki ogamba nti kati ono yasaanidde kuba waliwo abagamba yayanguye okugenda abalala bo bagamba amulwisiza nnyo neyo ntadde kati ne bagamba bbanga lirina kuba bbanga ki naye nze ndowooza omuntu eyandiriza munne bbanga ddene lwaki sawa busaawa owulira nti kyekyo ati sawa busaawa bw'obikola mu sawa busaawa abazungu balina enjogera egamba izekamu malayo ate bayibuli negamba alinako soko malayo izekamu again nedda izekamu again nedda sebo izekamu again izego kakati bw'abaga bw'ebyanguwa tebitera kujja bugo si muliro ebijja amangu bigenda mangu ebyengera amangu bivunda mangu okitegeera naye nze kyendowooza omuntu eyantutte ebbanga ddene omuntu ko kasita omulaba n'owulira nga kyekyo gamba bugambi nti kakati munnange njakulaba sengaawo waliwo okubeera awo ng'obadde otuuse oli kalebwerebwe akagaba kamukuba ekidaala naye nga waliwo akakutte katono osuubira kagenda kukyuka sawa yonna ne kabeera awo nga tekakyuka tekata yagala kate tekata kakukutte nogamba naye kamuzeemu nga fala oli agamba kankekinale mbuuze tekinalowooza gwolowooza kyantutte ebbanga ddene ize ngaza okusinziira ku mwana oli asobola Shamimu ow'omu mawulire Shamimu agambye tekyandibaddeko bbanga tekitosobola kiteekako bbanga kwegamba gwolowooza nti oba kitutte ebbanga ddene oba tono kisinziira ku muntu n'omuntu kati gwewakola kati jjukira gwe baakuzaala mu maka wekka ewammwe gye waakulira mukyalawo teyaliiyo naye yali mugaabwe gye yakulira nga nabo be bamanyi kati mwembiri mulina okugatta obwongo mufuuke omuntu ogwa olina okuleeta obuzeebo bwonna nawe obumuleeteko naye aleeta obwe mufuuke omuntu obumwekuba obuzaagaze emize n'ebirungi okimanyi nti era waliwo abantu abeebuzaabuza n'amala emyaka 10-15 naye ngera tasalangawo ng'alina kye yakweka osanga oli nga yagamba munne nti kati katugeze nga ki nga ggwe kati okweka kaze eki nze mpozi okubeera nga nnyinamu abantu babiri waliwo ono lwajja waliwo omulala kati nga ggwe nti olina abakyala babiri sigambye bakyala tamanyi naye nga okoma buli lunaku ewaka naye nga n'oli yakola ki kati ng'ono agambye alina abantu ababiri osobola okumala naye emyaka 10 kumbe oliwo gundi lindako musoke mutusonyiweko musigale nga mulaba oliwo wakusatu lwaki oyogera ebyaddala nedda njogera sigambye nti olina kuba sigambye badde byaddala sandigaye nti olina babiri kubeera toyina babiri bwe tubadde tuteesa wali tetugambye mbu tugenda kukyongerako ekyo nedda twagambye nti kankutooleko kubeera nkimanyi nti olina babiri olina abasukka mu babiri kati kwegamba oyogedde na batono njogeddeko batono
era yogedde batono kati kakubulire ku social media mbali nakawombe Shamira Masuguloli Lydia Samusa Shamimu Romeo Shaloni Romeo ne mulamu waabwe Shamimu Namuli bana bana bali osigaza kola hijja nga kenzo kale kuveyeyo kati kufusekezo cyane Banga Kki omusajja okwetegereza neyekanenya neyebulira nasala neyetegereza nokubisofane noboza nokubisa nonkoza nasalawo ndi kati yesawa ngukube ekidala nabe wamwe bewunye yesawa kukube ekidala n'omusayi gukwetukute yagenda n'agamba kyomala obudde obungi bwaki kubeera ogenda okutuukawo otuuse n'ogamba naye ye nfaaki why don't I go kwagamba oli bwakuteera bikozi n'owulira nga bikozi yeeyo bugaye munnange obugoye bwange buli ate abaana bayiga omuze leero bwajja ng'alekawo akasooka aleka obugatto oluddako ng'aleka esikaati oguddako ng'aleka byaleko geo okudda essebo ng'alina ekisebo waliwo eyamugoberera amalo akyala alekawo obuntu bwe buno bubikka omulalu obubikka omulalu omye yakakwata najja nga amugoberera misinde waye nnyabo buno lwaki obuleka eno butwala obuntu bwe eyo true story erabika yo agapiteri kwogera mazima nassa ojagaza ki nassa naye gabatu waliwo neyayimba akayimba naga onomanya otya omutuufu onomanya otya omuyaye onomanya otya omutuufu ebintu byakugezaako ate nomukyala munnaabwe naye nga ategeeza nti ne bwolwawo omuntu asobola okugenda ne bwoyanguwa asobola okukola ki naye ludda okumaaguma olwalwawoko naga nti muneete byayanguye nemala kirisi emyaka gyammwe nga 6 kati omwana yaŋŋambye omuntu omukulu ayinza okwadde akyetegereza akyekenneenya kuganga obudde bwe tebunatuuka omukulu ali myaka 1 2 3 4 n'omwana bamuti yagamba waliwo ebintu byalina okutuukako mu buvubuka bwe akyali muvubuka ali muvubuka alina ebintu byalina otuukako ng'omuvubuka alina okubeera n'amataka alina okuzimba amayumba alina akugamba ebintu byalina okubeerako ng'omuvubuka aba ategeeza ku lunyumirwa bulamu bwa nsi eno edda twalina jajjaffe eyo nga yagamba omuvubuka waba tannaweza myaka 30 tova ku lujja sigalawo kuba oba okyali mwana oba tonneetengerera era nga yagamba ye okumuleetera omugole olina okuba nga owezezza emyaka 36 okwambuka kati sokoleke nga ye kyategeeza bwoweza 3 awo va ewaka tandika okulaba ova ewaka ati oviire waka otandise okulaba n'otandika okulaba kati mu bbanga n'emyaka 5 awo nga weetegereza bwe giwera 26 oba omaze okukaza 36 oba omaze okukaza awo ne bw'oleeta n'omwanjulira omuntu enkebera gye bakeberangamu omwana oba obulenzi okakasa nti akuze nga bakuwa emimmondeegi 3 nga tekuli supu nga tekuli mazzi ne bagaana n'osooka n'otuula n'osalako ne bagagirye ne bagaalya nosooka va ku gino egy'ennaku zino wala emimmonde gy'edda baaba giri gyabanga mummonde muki mummonde munene ddala ogulaba mu mmonde nga mutuufu omusajja okulya emimmonde 3 aba musajja n'oli ogusooka nga batudde wali bonna bakwetegezeka agulidde atya n'oli ogwokubiri nga ate baagukuwanga gwokya kati abasigaye balemererwanga naye kasita okuba 3 nga katukebereke saalo ngeri wansi ku kiwaanyi muwala walabika atuuse naye tokimanyi ebiseera tewali nnyo okwetegereza wetegereza nga baleeta bulesigaali ne bagamba gundi yanguwa munaakukinye naye nga tomulaba nga tobufuumukwatayo anti famire zezabanga famire ne famire bebalaba famire bwemanya mbu yabasezi eraba mu basezi banne waayo bweraba nga famire yampisa nnungi nnyo bantu balungi ku kyalo bannanyayo famire endala ebafaananya empisa nga mu takisi tuva ku mulamwa
omuntu yandi tutte Banga Kki omusajja kuba abakazi bo ebyabakazi bizibu ng'akyetegereza omukazi ne bwakulaba leero enkyaba ayagala bufumbo nkugambye era kasita omala okulambula ekibanja n'olambula ekibanja kye bwepaba enkya onyanjula nkwanjula dde nkwasadde akubuuza n'ogamba mu mwezi gumu senga atandise okumbuuza amangu ago mwezi gumu ebyabakyala byanguwa kati tubuulize ku basajja abasajja yanditwafa abasajja twetegereza olusobera olusoba tonnatereera bulungi n'ogamba naye kanindeko naye ng'akyandikutwalidde ebbanga kyokakasa n'ogamba nti kati mwe abatudde eyo kwata ekigwo kubanga oyinza ofumbira omusajja ng'amantaala abasajja banyiize mukulu lindako weberere bwe togwagwa bigwe ba muntu mukulu bwe twatwogera ku basajja tetwagala onyiige gumira bino tebikwatako nnyo gumira mu budongo bwo obere mu budongo bwo wamma tukomye ng'agudde ku musajja omudongo lindako omudongo ate waliwo omudongo omusiru nwabeera n'omudongo bano musicale pepekale oba mudongo kyonna kyekiri oba okuba yafirigo naye basobola bajjabo tugenda kutandika kati kubanga ndabira ddala oba tukole tuti kyandi tutte Banga omwana nze okwayabadde akyetegereza omwana oba waliwo alina kyagamba naye nze ŋŋamba omuntu yandirinze emyaka wakiri nga 8 naye nga mulina abaana 8 gwonna nange kanzireko ku sayidi y'abakyala beerayo ku y'abasajja bammwe emyaka 8 nga onnetegereza ki ng'olinda ki ndabe bw'okola emirimu mu myaka 8 oba tonnalaba bwe nkola mirimu oyinza kubanga emirimu gy'okola togikola emirimu gyawaka bw'emangi kola oba oyagala mirimu kyemirala myaka 8 oba oyagala kumalamu gundi olyo ondeka kati emyaka 8 bwenjirinda nondekawo mbankaddiye abakyala mbankaddiye kati ebintu bino tubyawule enkula y'abakyala si enkula y'abasajja naye okimanyi nti waliwo omukyala gojja okusaba ku myaka 5 nga bamukubye embaga ate n'omulala ng'ali ku myaka 3 naye nga tebamukubanga mbaga abulunu gwosobola osanga ku 5 nga tebamukubanga mbaga ng'ebbanga lyamuyitako nga tewakyali asobola mukuba mbaga kitegeeza ki kitegeeza nti buli muntu alina omukisa gwe betaddemu omukisa buli muntu alina omukisa gwe kale n'olwensonga eyo singa akebera emyaka gyange 6 nendaba nga tosaanidde nga tesiti ogigudde nga gamba munange werokamu bayibayi nga nfuna omulala zize ku sayidi y'abakyala abakyala banayinja ogedde bubi emyaka 8 gyonna tegereza si kubi kati nze bwemanga nze nga nsaseewo nze nganze nga nkulabye nga ojja kubeera mwami mulungi nensalawo nenkugamba taata nkuba ekidaala ayi kyoyogedde gyekiri waliwo abantu abaga nkuba ekidaala nga yagala n'okwessaamu ssente nze kisoke nkuba ekidaala ye abakulabye ngakirabayo edda ng'abakyala be beerowooza era ebigambo byange wabitegedde kaneerowooza naffe tuwerowooza nkuleeta nekuteeka ewaka neneerowooza neweerowooza emyaka 8 bakidda kulya looni nze gwoba olooniizemu interest ane abagenda ogisasula ale abagenda osasula wamba piisi looni ogisasulira mugundi piisi alazeewa njagala kudda ku sayidi yaabwe abakyala looni eyo ogisasulira kuki mu nnyanya z'onooleeta kakati bwe nzija mankumankuawo sibawa nnyanya ziwera n'obutungulu kati ferooni gy'oba onteresezza nenkuzaalira abaana interest oba onoogisasula ddi era ngisasula myaka giwayitewo gumu 2 3 nkuba ekidaala omuntu yandirinze oba ebintu byapakapaka oyinza okutwala omukazi nga musezi tusoke tufuneyo essimu 2 nga tunagenda mu kitundu kyakubiri ali ku ssimu gamba alo simanya kwali ako aliyo kwali mumpe ayinza manyi bonna bali ku sayidi ya gumiikiriza nedda nze ndi ku sayidi ya mukyala alo wangi ssebo
Amanya bampita Nsubuga Moses nkubidde wano Kawanda. Nsubuga Godfrey okuva Kawanda wamma omuntu omwami kyani mutwalidde Banga Kki Okusalawo. Nsubuga Moses. Nsubuga Moses Kawanda. Yesebo. Nze ngamba ebbanga teryandibadde kikulu nnyo senga oba osiimye munno. Nobeera nga mukkaanyiza kubanga newe mulwawo newe mwanguwa ng'omuntu mukyamu era tatereera. Okitegeera tewandibaddewo bbanga. Wangisebo. Okimanyi nti waliwo ate abeebuzaabuza n'akupa ku ssennyo ng'olina okulinda. Anti oba tojja kumutegeera nga tobeera naye. Kakyefala olina okulindamu ng'obeera naye emyaka nga 6. Kati okulinda eryo ebbanga ng'akumalira obudde nga si mutuufu. Wakiri omufuna kisoboka okubeera nga mubeera mwenna buli omu n'amanya munne awo wootegeerera empisa ze oba mulungi oba mubi. Kati bw'omusanga nga si yasaanidde. Oba olina kumwesonyiwa munnaaye kubanga ensi gye tulimu yakugenda na bigenda. Abakyala bwakasita omuleeta mu maka okufuluma lwe lutalo. Mpozi n'ekirala Jajja Buluusi. Nandisabye okusisinkana naye simanyi ngeri gye nnyinza okusisinkana, nina ensonga zange ssebo. Ndibeera wano ku likodi ku ssaawa 10. Kale ssebo mwebale kuweereza amanya Nsubuga Moses wano e Kawanda. Kawanda kakati ssaawa 10 enkya nja kubaawo. Kale ssebo mwebale kuweereza. Ekamoca ku kizimbe kya Rekodi TV. Webale kuweereza ssebo. Webale kusiima. Ensonga zingenda zimaliza. Nsubuga Moses mpakanye ebintu tondwisa nnyo. Tewetaaga nnyo ensonga za kulwisa. Kiringa kuwa akamere. Ng'akamere kawoomu. Ogirya mpola. Wuliriza. Akamere ka luwombo. N'olubikkula bw'oti. N'okoza. Kasita obikkula oluwombo. Oba olina okulya nga terunnawola. Wuliriza kino. Osooka tusasula oba osooka kulya. Alo. Ogamba otesebo. Jendi Jajja Buluusi. Amanya gy'okubidde. Amanya nze Mate David nkubidde Mubende. Male David okubidde Mubende. Wamma omuntu yandiriza ebbanga kize ndi ku sayidi y'abakyala tebalina tulinsa nnyo. Nze ndi ku sayidi y'abasajja. Male. Kaakati nze kye ŋŋamba. Nti gyandibadde mu myaka awo 24, 25 kupate bona alinda 3 ago. N'envi ziba zizze taata. N'envi ziba zizze? Ziba zizze. Ezo ziba za kika ezijja ku 3 ziba za kika. Nze ngamba gyandibadde mu myaka 25, 26. Kimala. Lindako. Male. Wangi? Tetugamba myaka gya musajja, tugamba obudde bwe yanditutte okwetegereza omwagalwa we alyoka amukuba empeta. Okay. Emyaka gyandibadde ng'ebiri. Gyokka manya gyonna. Oyogedde. Emyaka ng'egi? Oba oyagala mwetegereza mu byenda. Naye ng'okkiriza nti wandibaddewo ebbanga eriweebwa si kupakawupakusi. Nedda ebbanga terina kuba ggwanvu n'obudde omanyi n'okwekyanga kubaawo. Ng'ofuna omulala. Ayinza okwekyangira awo. Ng'ofuna omulala. Kati abakyala tulina bw'otulinza. Ate maama onaabeera ng'onaawuza mpaka ati. Naye nga Male kyoyogedde kituufu. Naye oba toogera eby'oluwombo. Oluwombo balusasula omaze edduli. Nedda waliwo restaurant esimu. Order with cash. Era olutuula bwe bati olululeeta bwe pa nga bwana ayimirira awo n'akatabo. Bwe baleeta nga lwamasavu nga luwosa. Anti ayimirira awo. Bwe kasita olusimu lulabwa oti ng'osasula. Jajja Buluusi. Omanika. Wangi ogamba otya mukwano? Ndi bulungi ogamba otya? Anti Saamu ali atya? Alikiriya. Bannange omusajja alina amaaso. Okitegeera. Jajja Buluusi bwevaako ku simu ng'onjogerako ebirungi ebyereere ng'omugambo sina buzibu. Jajja Buluusi. Olina bwe wagambye okukubako ekibaati tekibanga kino ky'ekibaati. Kirabika wano ekisajja kiroola bulungi. Katoba lennyumirwa okumpaana. Bannange alabika bulungi. Jajja Buluusi gw'oli mukadde nawe ndekaamu. Akive namu. Leka njogere ne bato bannange ono Nasazimoni kandi munyawanda wa kurimu. Jajja Buluusi. Mwogere buuyo mukuleke. Anti nkolera ku Firebase wano e Kamwokya. Dax Vibes abalaba naye kati olaba Jajja Buluusi.
nze kuva mu buto mama wange yaŋŋamba lya emmere ng'ekyayokya tolya amawolu. Mama wange kuva mu buto yankubiranga okulya amawolu nga ŋŋamba mwana wange erya emmere eyo kyegumya amagumba. Kati weebale nnyo kyova olaba ndi tiimu Rema kati ne ŋŋamba n'abakyala. Omusajja wa first day n'akugamba nti bebi ng'olaba ebintu bigenda mu maaso bitambula. Ddayo buzi wa musajja siba bintu genda n'ewa omuntu ebitambula. Jajja Bruce tubeera mu bintu lava ezitaliimu future ezo nze nazikooye mama Maalo yanziguliddewo. Tubeera mu lava ezitaliimu future kati mmaze n'omuyaya emyaka 3 teyeenyeenya wabula okugyako kkuba obwire obubuzi n'okuliirako oluzimbo. Kati nze nga nva wano Jajja Bruce ekyo kimaso gwoli kingamba munyarwanda tugire ebitambula nze nkazirako ebyo mbunnina omuntu ebyo ebintu abakyala tubizikize. Oba kugambye leero gw'olaba ng'omusajja alina future tambula butambuzi mbw'olinda byajjojjuuzi we bitaatuuke. Omwana wuyo ali kusaidia nvuddeyo ku saidi y'abakyala nkomyewo ku y'abaami obudde eno obudde mutuweeko ku budde obunene ffe abaami lwaki mutwanguya yanguya butomu abakyala asembayo ku ssimu alo Jebale sebo Jajja Bruce. Kale nawe jebale kamanya ne gyokubidde. Amanya nsibuka eno nakifu. Osizidde wa? Nakifuma eno. Nakifuma. Wamma budde kibanga ky'omuntu lye yanditutte. Banga omuntu lye yalitutte. Okutuuka okuwasa omwagalwa we kusalawo muwasa. Ya myaka ng'esatu. Wanji? Wamaze ndi ku side y'abasajja. Abasajja wenyuma. Tebagala bintu byakwebuzabuza. Abakyala bagala bintu ebyanguwa. Olwaki oba omubuzaabuza? Okimanyi abakyala bangi b'ofuna omulala. Katugende mukuwumulako kati kwa ddakiika etawereemu tukomewo. Abali ku social media Record TV Uganda mutuweereze obubaka bwammwe. Abali ewaka nammwe amasimu tukyagogerera ddala mu maaso katuwumbulemu katini tukomewo. Nzize ku sayidi y'abaami tulina okutwala obudde bunene nnyo okwetegereza. Omuntu yanyise mu kaseera mpaawe kaaga. Olaba mukulu oyo omunyiza n'omunyiza wamma katukomewo. Yegwe yajja n'ekitangaala kakolera mmwe era abakyala ku sayidi yammwe. Olina okumanya ekitangaala ky'amafuta ky'amasannyalaze kya genereeta. Omanya nti ekitangaala bwe kiba ky'amafuta bwe ganaggwaawo anaakola ki? Olina mutuwe ebbanga tumanye. Oyinza okujja n'ekitangaala nga kya mumuli oba nolindajja n'ekitangaala nga kya kkando newaba wajja n'ekitangaala nga kyatadooba buno bulanteni buno oba ey'omukono newaba wajja n'ekitangaala ekya sitima ng'oli alina ekitangaala kyazze nakyo kisizira omusajja ekitangaala kyazze nakyo. Ati mmwe abakazi mmwe kasita mulaba ekitangaala temufaayo bakitangaala ki? Naye abasajja tuba tulina okwetegereza. Abasajja tuba tulina okwetegereza ekitangaala ekizze kekino eky'amataala amapya agatazikira gasola maanyi ga njuba oba sitima ey'akatimba nga kayinza oyiika ne kayiika. Tuba tulina okwetegereza. Wamba si bwe guli mukulu tubuuza gwazze wano omuntu abasajja ffe tuba tulina okwetegereza ekitangaala ekizze kya ttaala ya mukono kya tadooba oba kya ttooki. Okimanyi nti oyinza okulindiriza ate n'otuuka ne weesubya. Mukiyinza bwekitaba omusana gw'omanya gujja kujja guzikire n'enkya gujje. Oyinza okwesubya n'omwezi ekitangaala bwe kiba kya mwezi tegulirirayo bwe waliwo emyezi gye gutalabika nga mulamba. Naye omukyala ye bwe yandirabye nga waliyo
bakayita kale kasi wabeera yakale ng'okalaba yo omwana ne bwalaba bulabi kano kasayi kala akenvu kekomwezi okamanya akenvu yaba Crescent ngajja anayi alo n'obudde nno nsoma aba social media ababasibu kasatu abafunye wali nsoma aba social media kubanga obudde bututwala kagize emisinde katulaba n'atusonyiwa mbala okulaba wano tojja bwotyo kano kalina engeri gye kajjamu kanyiza n'okugiza kapakuka katulabe Nalubega Rose agambye edda baatugamba nti olina kulya n'oli Hello? Wakijjabo Hello? Wajjane gy'okubidde Jebaleko. Kale naawe jebaleko. Ndi wano Kitintale. Kitintale. Wamma omusajja yanditutte Banga Kki okwetegereza alyoka akuwase. Njagala nze omwami mwezi gumu. Omwezi gumu ng'omugamba tugende gwokka ate naawe ojja kumala kunkebera mu byenda. Tewali byakulindalinda. Olyoka otegere nti ndi mutuufu. Olumala wiiki emu 2-3 nnya ng'omugamba bebi njagala kujjawo. Olaba amasimu tugagaddewo kamalosema waneeno Lydia Sabisha agambye my grandmother used to mind on her own business just why she's still alive and kicking so none of my business. Sosobola okuba eyiye tagivaavaamu tumubuulirira tovaava mu bizinesi eno fe tukubuulira amakanda bokulaba Vin Diesel yasesewo obusesa agaye naye bannange Vin Diesel Asumaani okuva ku Redeem Records Bwana Asumaani anayi kamala okulaba byakubalwisa amala okulaba wano njagala okulaba abalala wano naye maama bemamaaza kamala okulaba ono yabadde akyatugamba nti kati ssebo gwagamba oluwombo tumala kulya theni n'osasula newembanze kyotategedde nti bwenneebaza obutwa bwanywa obutwa kale naddabula agamba omanye omuganda agamba mbu totta kibe nga tonnakikenenya ndusu keeza endusu yabadde azibazeemu ebyo bigambo byo si byange oba si bya puroguramu eno oba abakozi birowoozo byo ng'omuntu Nalubega Rose waliwo ayise eno babi avuddeko kale Nalubega no leero yeefuzeewo oba abalala baliwa bali mu liivu alo oli live ku mpewo gwasembayo Ogamba otya Jajja Bruce? Nsigamba ndi wano n'emusinassa omusajja yanditutte Banga Kki okwetegereza omukyala alyoka amuwase. It doesn't matter ebbanga lyalina okumwetegereza kati omuntu oba omwagadde oba okola ki ogambye tekinywa mata tekinywa mata kubanga kati omuntu osooka kumwetegereza mu byenda mutuwa obudde tumanye maama n'asooka okwengera nga feno lyokondabe etegeza ne bweba wiiki emu ng'olaba kyekyo nze nsalako gumu nti kenzo ekyamutuuseeko kimugwanidde olaba gwe tuve ku kenzo tumwesonyiwe tuli ku byaffe olaba ne bwabaffe neroba olina okwonakwonako olaba oba ayengedde olyoka omuwanule neze tekyetagisa by the Bruce to be honest kankubuulire bantu batono nnyo abamaze like too much time in a relationship ate ne beewasa omuntu anakuwasa mu myezi no omuntu anakuwasa mu myezi 3 oba 2 omuntu oba osobola okugamba nti gundi n'abeera naye gundi sijja mumusobola kubanga you cannot hide everything for 2-3 months. But if you're interested in someone, you can really understand that person. Kwegamba bufunzo ogamba mu bufunzo ogamba omuntu teyandiruddewo nnyo omwaka mungi omwana amanyi okwogera byogera binyuma nkujje ku ssimu kikulume omwana byogera binyuma
nkutte omulala ono yakiggala kayisi mujuzi. Alo sebo tokazi wano munange tokazi agamba temusinasa bidulusa mwenye kakati nze nsooka kukeberera ddala emyaka egiwerera ddala nga 15 oli mutuufu nnyo mu basajja oli musajja mmekete akebera kyekyo olumu tuyinza okuwasizaamu ebitaffeeri tubadde twetaaga miyembe sitegeera naye kayisebo nga mpulira nga gwanyiize asinyiiza njogeddeko mwogezi mazima mukama akwa ekiwumula ekyemirembe amina ddala nekitangala ekyolubeera batukwakire lwolwensonga eyo kuba netokazi kemwogedde emyaka 15 pulogulaamu tugiggaddewo atiru father notice of tomorrow tukwatagana ekyasaawa emu n'eddakiika 45 atiru father notice